Kigambo kya Katonda ngenda kubabuulira ku kino. Ngenda bakuutira ebintu ebi bwe munaabikwata ensi egenda banyumira. 1. Tovanga ku Katonda. 2. Tovanga ku Uganda. Osobola okuva mu Uganda nga nze we navaamu nemba nga ndi mitala wa Mayanja, naye tovanga ku Uganda. Kisoboka bodeyo okwekanga okukya olunaku lumu obanga okigenderedde obanga tokigenderedde ne bukyanga toli Sayuni ng'oli Babiloni nga nze bwende Babiloni nga nawe bw'oli Babiloni. Tovanga ku Sayuni. Zabuli ey'ekikumi sijje ngenda okubuulirako leero. Abasajja batubuulira bulungi nti baalinga Babiloni naye ng'omutima emyoyo gyabwe nga giri Sayuni. Nga buli kye bakolera Babiloni basooka kulowooza ku Sayuni. Nga n'ebirungi ebiri e Babiloni bo tebibakwatako. Waakiri ebibi ebiri e Sayuni. Can you imagine? Kati olwaliro nzize kukugamba tovanga ku Katonda, tovanga ku Uganda. His Excellency Joe yabadde atugamba n'agamba emirembe gyonna egiyise mu history w'ensi yonna ne history wa Uganda, diaspora ekola Cardinal Rolo, not Bishop Rolo. Niba nze nyine engeri gye nzivunula ebintu kati ate oba Bishop Rolo baate yo yeeriwa. Nze nyine engeri gye Cardinal Rolo, kuba nze Rolo gye nze Cardinal gwe mmanyi ye Kalidinaali. Nze nkijja mu Kalidinaali. Oba mwe muyina ebirala nze ebintu nabiteeka ku ntegeera eyange, tonkaka kutegeera by'otegeera nze mbitegeera bwange. Cardinal Rolo diaspora tezanya Pastor Rolo. Tezanya Apostolico Rolo. Ezanya Cardinal Rolo. Bane mujja kunyamba nyambaako buyambi nyongere ku kutegeera kwange, ekyo nkikkiriza. Naye mukwano tonkaka kutegeera kusinga kutegeera kwange ojja kuntomera. Pulezidenti yakyogedde Cardinal Rolo. Cause okay. From Pope to Cardinal. Okay. Diaspora ezanya Cardinal Rolo. Nze muna ebintu nze byange mbivunula bwe ntyo. Kati wamawulira oyinza okubeera mu diaspora naye manya ekyakuleeta mu diaspora is to play Cardinal Rolo. What is Rolo? Obuvunaanyizibwa obusinga obunene mu kununula eggwanga buba bwa diaspora. Gwegenda mu diaspora osule bulungi, musula muzikalina. Muyina zi smart house ezeeyo wamwe gye muli naddala mu ab'obutabo. Muli mu good life. Era tetubagaana, era tetwagala ogenda ate obeere mu bad life. Naye omutima gwo gusimbye ku ki? Are you still playing Cardinal Rolo to liberate the Uganda? Oba oli just you enjoying life? Kubanga ejo mubeera muvuga emotoka ya 0 mileage. Nga wabeera mu Uganda nga tomanyi na kuvuga motoka. Nosimatuka novaayo n'ogamba Uganda mbawonye. No. Wava mu Uganda tomanyi motoka, nojja mu diaspora noyiga emotoka n'ovuga mpya. Ekituwa nitendo tubiddiza Mukama. Omutima gwo gulowooza ku Uganda emisana n'ekiro. Omutima gwo gukaaba amaziga olwa Uganda emisana n'ekiro. Omwatulaza akatambi lwakuba kalimu oluyimba. Ate sisobodde ddujjamu ndowooza nja kukabalaga kiro enkyamanya. Enkya. Omusajja
kati ngamba gwe ali mu diaspora owulire bulungi ekyokubeera mu diaspora tekikugjaako nti oli munnauganda kubanga era by the end of the day ojja kwetaaga okudda waka either ng'oli mulamu oba nga waliwo ekirala ekiguddewo. Now yensonga lwaki tolina kwerabira Uganda. Omusajja omu oba mu Nigeria akutta akatambi mu bitundu bye Kansanga. Lwakuba akatambi ako kalimu oluyimba. Nkatunulire ne mpulira nga omutima gwange gukaaba amaziga. Abagwira balina ekitundu tewaliwo munnayuganda n'ogu edduuka eddene oba ettono, akabaala akanene oba akatono, omusisi wa capati asookerwako oba asembayo, owa wolosero capati eza wolosero n'eza retail, ba final consumers abazigula, temuli munnayuganda n'ogu mu ggwanga Uganda. Mabaddemu ennyimba naye simanyi oba zinavaamu ate ziri original kubanga zibadde mu background, sigamba nti bakataddemu buteesi oba nzijeko saawundi nkabalage. Waliyo ba Sudani, ba Eritrea, ba Ethiopia. Ntululidde akatambi kalina ngamba Mukama. Mu Uganda. Mu Uganda. Mbwa abasamize bawano mbalamusizzaako. Kono malambo bweza. Neba nange kanisa eno bamwagifudde kiwano. Anyway. Abasamize wamma tubalamusizza mwebale kujja mufune obutebe mutuule. Tuwabaawo abagoba mu kanisa. Mutuule wamma. Kale ngenda kwogera ku nsonga egamba toweerabira Katonda, tova mu Katonda oba ku Katonda ate tova ku Uganda. Jeremiah chapter 3 from verse 1 to verse 25 wetugenda okusoma leero. Olwaleero tugenda butereevu mu program nga bweyina okubeera. Nina wano ebintu ebikyantwala obwongo byendi mu kudiringa nabyo. Kale nga tutandika program nyongera okukuutira n'okukubiriza bamaama, bataata, baganda baffe mwenna abali mu diaspora naddala mu Europe ne mu USA oba mu America eya North neya South. Abali eyo nga musobola okubeerawo kubanga mmwe ensi zammwe ziina musobola okusaba okutambula, mwina democracy n'eddembe ly'abakozi, temulinga ensi endala eza Africa n'awamu osijja kwogera. Naye mmwe musobola okubaako engeri gye mukikola, mugende mukole statement mu lukuŋŋaana oluliyo His Excellency agenda kubeerayo lutandika mu mwezi ogw'omunaana ogujja, kuba guno tusigazaako ennaku ntono nnyo tezikyawera 10, bwe ziba ennyingi 10. Kati omwezi ogujja nga gutandika okuva nga 13 paka nga 17
mujja kubeera ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. So n'okubeerawo kwammwe kikulu. Omanyi omulabe yakwata omusimbi n'aguyuwa mu diaspora okulaba nga ataataaganya nti ne presence yammwe yokka emutiisa era tayagala presence yammwe kulabikako nga muli wamu, nga muli bangi, nga mulwanirira enkyukakyuka. Era ba agents batambula, bajja kutambula, bajja teekayo omusimbi. Mujjukira ebiseera bwe mwabeerera ab'amaanyi ennyo mu chapter zonna nga singa twagenda n'amaanyi ago. Naye munnange Mayiga n'empuuga nga tebava ku nnyonyi. Buganda bumu, Buganda gonde, Kabaka Fande, nga batambuza agantuntu ge babulandinzeemu ekintu ekirala. Kyobula bannayogera wano ekigambo. Nga tumaze okubayo ttooki, ne tugamba ayisa abasajja Kabaka. Abasajja ebintu bye bakolera mu Bwakabaka bigenda kukuddira. Kubanga omulembe gwonna ogwakabaka emirembe Bayibuli emakinga emirembe ng'egimakingira ku bintu ebi. Omuweereza wa Katonda abaaliwo oba ababeera baliwo mu mulembe ogwo ne Kabaka abaaliwo mu mulembe ogwo. Kuba buli Kabaka amuwa nnabbi. Buli Bwakabaka, buli Kabaka eyabeerangawo. Era Bayibuli ekugamba nti mu biro bya Kabaka gundi nabbi gundi nakola bwati, oba nabbi gundi nakola bwati mu mulembe gwa Kabaka gundi. Era bannabbi balina ebitabo ebyabwe. Ebitabo ebyabwe, ekitabo ky'Abassekabaka kimikisingiddwa ne bannabbi baakyo ab'omulembe ogwo. Twakubayo toti ne tugamba ayisa abasajja Kabaka. Tewali bwe tugenda kwewala kwogera linnya lyo mu byobufuzi ebitabuse bwe biti nga biviira ddala mu ofiisi yo. Twa providing a solution. Tugamba ayisa abasajja Kabaka. Kyusa administration etatana erinnya lyo. Ssaabasajja Kabaka, teekawo olukomera, teekawo olusalosalo okwawukana ku basajja bano tubalabe bulungi. Bwe kiba kiganye ayisa abasajja Kabaka, fulumamu nga bw'ofulumye sigalayo. Ne bw'otaayogera ebikolwa bijja tulaga. Katulalo ne bwe tuba tudisikasinga kirala. Wallahi tumaliririza mu ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka. Tumaliririza ku linnya lye. Naye nga tulina obulumi, tulina obusungu, tulina ennyiike, tulina ennaku, byonna tubitabise. Kati oluwulira omukoolo olukuba bw'ati n'agamba Ssaabasajja Kabaka omutima ne gukuba bw'ettwa. Omukyala yagamba buli lwawulira eddoboozi lya Olisha amera olutiko. Ne bwe tuba tudisikasinga bifaanana bitya, tosobola kwewala linnya lya Ssaabasajja Kabaka oba administration y'Obwakabaka. Waayi yatemebwa wali eyo institution ya Bwakatonda. Bayibuli egamba Isaya 5:1 nti mmwe abatya Mukama kye muba mukola mujjukire olwazi kwe mwatemebwa Ibulayimu jjajjammwe kitammwe n'obunnya bw'obuyajje mwasimibwa. DNA Bayibuli gye yali eyogerako, spiritual DNA oba physical, kyonna kyoyagala okituuma. Kati tetusobola kwogera ku bintu bino ne lutayogera ku Bwakabaka. Ne bwogezaako era omaliza bakugamba nedda, pasita towaayiriza nedda, kyogere nga bwe kiri tokuba koona. Anyway, kanveeyo banaye nvuddeyo nkikomeza naawe kyembadde ngenda okwogera nkikomezaawo. Naye olwaleero obulya kye tugenda okwogerako kiri nkirese nkigenderedde. Tovanga ku Mukama
tovanga ku Uganda. Na bamayiga batambula mu diaspora nga tebava mu diaspora ne bongerako Jjunju Crispin nga tava ku nnyonyi. Lero Crispin kakati mu diaspora bakugobayo Crispin Jjunju nga tokyazunga mpuga nga tokyazunga omulimu gwabwe gwali gwa kutumala mu maanyi. Kale oluvannyuma lw'okumala okukimanya diaspora musituke muddemu amaanyi kubanga mwe mulina okuzanya Cardinal Lolo mukununula eggwanga Uganda. Bannayuganda ewaka nga bali suffocated bwe babalengera nga mukuŋŋaanye bangi mu diaspora omufi w'eringa ne yeeyongerayo olunaku waakiri. So mbakubiriza omanyi kibi nnyo His Excellency Jjo yayogedde ebigambo bingi speech yonna ngenda gibalaga wano ya dakika nga 11 naye yonna ngenda gibalaga ate kati bwe sibalage president ngenda balagani abatamulabi. His Excellency yayogedde n'agamba Nuupu terwanaganye na Museveni yekka naye n'abo abeeyita opposition. Kankubulye waliwo osobola okulwana entalo zonna naye olutalo oluzibu lwe lutalo luno ng'olwana n'abantu oba ng'olwana n'ebintu ng'olinamu gw'omanyiimu nti si wuwo ng'omanyi nti mulabewo naye ng'apretendinga okuba mukwano gwo nga naye akimanyi nti wira mmanyi siri mukwano gwe naye atansembeze wuwe nampa n'ekyokulya nga nawe okimanyi nti oyo naye nga mutuula ku mmeeza bwe nti ensi nebalaba nga mutudde ku mmeeza wallayi nga naye tavaawo ate nga nawe n'ogamba sijja vaawo. Olwo olutalo luba luzibu nnyo ne mwesika ne mu mikono ebifaananyi ne bivuga. Lero United Forces of Changing era beeyongedde okutuula wallayi nga bakimanyidde ddala nti Kyagulanyi ne Nuupu be balabe baffe. Obusungu Museveni bwe yakozesa okutta Kawuma mu Arua, obusungu Museveni ne Besigye bwe bajja eruuka jjukira Bugiri twali tuvudde Bugiri okugenda mu Arua, twali tuvudde Bugiri mu kalulu k'abasaalirwa waliwo banaakamwiru waliwo n'akabasaalirwa awo waliwo FDC negatta obusungu nga Kyagulanyi Ssentamu bw'aba mu kitundu tebafuna muntu. NRM nga kyekijumuluma ne FDC nga kyekijiruma. Era ekyo ne kibagatta. Naye omu nga tavudde wasigadde wa opposition erina okutuula naye. Bw'otulaba tuyina enkovu muganda wange. Si kyangu kubeera mu jjango. Ntandike neki ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kuba bannaayi bwe sitandika ne His Excellency mba natandika nani ngenda musembyayo bwe musembyayo mba nkoze kyamagezi. Kale mbakubiriza mwena bambi tubasaba mukiikirire bannayuganda, mukiikirire abaana abali e Uganda, mukiikirire abakalamojja abali mu kuggwaawo, mukiikirire generation etannaba kuzaalibwa balisoma ku convention eyo egenda okubeera mu USA mu Los Angeles. Mubeereyo mu bungi bambi. Abaana baffe bwe balitubuuza tulibabuulira lwaki ab'omu diaspora baakola bwe batyo. Mugende mukole statement America ekyuse ensingo baggulewo enzigi ze babadde tebannaggulawo
oba oli awo baggudde enzigi naye balabika bayinza okuba nga balina lwe batannaggula. Mugendeeyo mu bungi, twalayo omuddugavu munno omu, twalayo omunakkenya omu. Ekirya Uganda kyekirya Kenya, ekirya Uganda kyekiri emirirwanaawo. Twalayo Omusudani, genda n'Omusudani mubeereeyo mu bungi waakiri mu kifuule kya Africa. Toleka muddugavu munno asobola okuwerekera mutwale. Mukole statement abaana baffe tuli bagamba nti eyo ye yali Kadinololo. Okay. Kale kiri ku bannayuganda, buli munnayuganda okubirizibwa okwetaba mu lukuŋŋaana olwo olwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu luli California, Los Angeles. Nnaku za mwezi 13 omwezi ogujja ogw'omunaana paka nnaku z'omwezi 17. Olukuŋŋaana olwo lugenda kubaamu bingi nnyo, ensonga lwaki ataddeyo lwa nnaku 5 nnambirira. Tusobola ogibala nti wiiki nnamba lwa nsonga ajjemu weekends zokka. Naye olukuŋŋaana olwo naye waayagalira okusisinkana bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya Amerika. Ayagala okumanya biki bye bandyetaaze okukyusa mu ggwanga erya Uganda, biki bye bandyagadde Kyagulanyi Ssentamu atandikireko singa abakutte obuyinza, biki ebibalemesezza okudda ewaka nga bo bye balaba ye byasobola okwewala singa abakutte obuyinza. Omukulembeze nno atandika okulima olubimbi olwo, ye aba alaba gy'alaga. Gwe omulala oyinza okugamba nti yandibadde akola kino nga tebamubbako obuwanguzi bwe. Gwe osuubidde yandibadde musiru mu buli statement gy'akola okukugamba nti nkomawo soon. Kitegeeza nti akomawo ye alina ky'alaba, ffe kye tutannalaba. Amaaso ge galaba gye tutatuuka. Akimanyi nti ateekwa okudda, ate akimanyi nti ateekwa okukwata obuyinza oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki. Bannayuganda bali mu mawanga batandise okufuna akamwenyumwenyu ku byenjawulo bye batandise okulabako. Era bakkiriza bagamba nti pulezidenti yatugamba nti yagenda ku mission, yeeno mission entuufu gy'aliko. Era bangi kati bamukubirako ne mu bugalo. Anti baali basala ebigambo nti yagenda mu buwaŋŋanguse. N'avaayo n'akiriyalinga empewo n'agamba nti siri mu buwaŋŋanguse. Kituufu nafuluma eggwanga okutaasa obulamu, ne nnyingira Amerika okukola missions zange. Kaakati twali teruli busa, Mwami Museveni nga bamutaddeko sanctions, buli muntu kye yali yalinda. Baali baziteeka ku bakungu mu gavumenti, naye nga ye bakyamubuzizza bwe bagimuwa nga bakyetegereza. Paka lwe lwakedde ne bagimusimba bekku n'emutuulamu. Ne bajja bagamba nti kaakati teri nnyonyi eddamu kubuuka ng'eva Uganda ng'egenda mu ggwanga erya Amerika ng'etutte bannayuganda. Okuggyako esobola okubuuka singa eba etutte bannansi ba Amerika abali mu ggwanga erya Uganda. Ne tukireka tutyo. Lwabadde teruli busa, tugenda okuwulira n'eggwanga erya Canada nalyo likoze ekintu kye kimu. Ne tusirika. Dubai n'egatta ku ddoboozi lya Amerika n'ekola ekintu kye kimu. Ne tubiwulira. Saudi Arabia yakikoze. Qatar yakikoze. Oyinza okwebuuza nti ki ekiri mu lugendo luno? Lwaki buli nsi esibyewo oluggi lwayo nga tekyaggulira Uganda? Ekyo kye bayita okulinnya mu ddiiru y'omukulu. Batandise okusiba ebyensuubulagana. Batandise omumukuba economically. Takyasobola kuddamu kufuna ssente kuva mu mawanga g'ebweru gy'abadde azijja. Kitegeeza nti kati agenda kukamula bannayuganda abanyigirize paka kubula bakaabya musaayi. Nga ye ayagala okubeera mu buyinza. Naye amanyi kye kitegeeza nti okubeera mu buyinza ziba ssente. Kati okuzifuna agenda kunyigiriza gwe munnayuganda otuuke okukamuka omusaayi. Paka naawe lwe kinaakutemba ogambe nti ye bannange ekimala kimala otunyize nnyo naawe. Ye ssaawa oba bikulemye oveeko.
bwe munaasituka olunaku lumu bbiri mujja kulaba kye bayita okukyusa gavumenti bulijjo kye mwebuuza nti ye ffe baatwerabira anti bamuggalidde Kyagulanyi Ssentamu yagenda ku mission